Buganda versus Musevenomics. Buganda versus Musevenomics. Ideology ya Museveni kwa kulembere gwanga esanzo obuzibu okutinta mu kitundu kya Buganda olwa kye tuyita identity politics. Identity politics be bantu buli kaseera okukulembeza amawanga gaabwe ne culture over enkulaakulana ekyokulabirako. Omuntu ne wajja n'ayogera ebyamagezi naye nga musoga Omuganda ajja kubinyooma kuba si Muganda munne. Era ojja kuwulira abamu balowooza nti Museveni buli kintu kyonna ky'owuliramu Museveni balina kirwanyisa. Kyovula nti bannabyabufuzi be tulina nga ba Lukwago, ba Madamu Nambooze, ba Honorable Zaake, ba Bobi Wine n'abalala. Bo omulimo gwabwe they just subtract. They smash. They taint, they reduce, they decelerate. Omulimo gwa bannabyabufuzi abali wano kulaba nti they subtract, they smash, they taint, they decelerate, they reduce. Deceleration is the reduction of speed, and remember speed has the word rate. Rate means respect to time. Ebintu byonna ebikolebwa bitaagingibwako obudde. Nti ekigezo kino ogenda kikolera essaawa 2 n'ekitundu. Nti Musevenomics tugiwadde buli myaka 5 tutuuseewa. Kati buli myaka 5 abantu b'omu Buganda wano balina omuze okunafuya, okulengeza, okutoowaza, okwonoona, okulyebula, and they even make Musevenomics to shrink. To shrink is to reduce on the original size. Olwa identity politics. Era nga bagamba Omuganda bw'alijja president waffe atukiririzamu kati oyo identity politics. Ensi ze twegomba nga America, Trump bajjajjabe ba German. Ojja kusanga Kamala Harris ali mu musaayi omuddugavu n'omuyindi. Barack Obama munna Kenya n'ate maama we mu America. Kati singa nabo bakulakula bayimiriza identity politics ono agenda kuzza America emabega. Remember nga Trump bagamba nti making Uganda great again, making America great again. For us we are making Uganda great. Kuba Uganda tebanko greater ebadde gye kula bukuzinga eggwanga etto. Era Musevenomics afuba okulabanga embeera z'abantu ebyokulya ebyokunywa enkulaakulana okusoma okuyigirizibwa enguudo ebukuumi n'ebirala nga tulina ebibuuzo byaffe 5 weewaawo 6 nti how was the Uganda's economy during 1900 wano nga waliwo at the dawn of colonialism. Nti ebyenfuna bya Uganda byali bitya mu 1900 nti ate ne bibeera bitya mu 1960 nga tufuna independence ng'olwo abafuzi b'amatwale bali mu kugenda okufuluma. Nti ate mu 1971 paka mu kavuyo akaaliwo paka 1985 tulina Amini, tulina Lule, tulina Yusufu, tulina Paulo Muwanga, tulina baani. Kakati ate byali bitya mu 1986 paka leero to date. Nti ate ebyenfuna bya Uganda bigenda kubeera biri bitya leero. What is the Uganda economy today? Era what is the Uganda economy? What is the picture we have? Ng'ensema zeddala okufuukira y'obuvunaanyizibwa ng'eri modern economy. Era tugamba nti mu future. Kakati mu Buganda wano lwaki nagambye nti Buganda versus Musevenomics. Babaganda naddala abantu abali wano naye ng'ekyo kyabazimbibwamu bannabyabufuzi nga ba Lukwago ne ba Lubega Mukaaku bali mu kugamba Uganda economy wano yagwa nnyo
ebyenfuna by'eggwanga byadobonkana nnyo mirembe okuva 71 paka 1985 kyokka leero tuli mu 2025 nojja sanga omuganda nga agamba nti omulembe gwa Museveni mubi nnyo ogwa Amini gwali gukusinga kyokka omulembe gwa Amini gwayogerako teyaliiwo kyekisooka baamunyumiza ekyokubiri ebyenfuna bya Uganda wano bw'obyetegereza byasinga okugwira ddala wansi ku ttaka ne byonooneka from 1971 to 1985 kyokka omuntu oyo omulabe w'enkulaakulana alina identity politics agamba Museveni mu byatuviire mu Nyarwanda omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert ajje atukulembere oba tulinde muganda munnaffe tulyoke tukole kati n'atandika okukotogera enkulaakulana emirembe gyayogerako gino gy'emirembe kyasinza okubeerako worst security kyokka ng'empagi ya Musevenomics esooka ye security kubanga oluguudo ebyenfuna ebyenjigiriza okulya okunywa embeera z'abantu okusinza n'okutambula n'okweyagala tebisobola kubeerawo akatale ettaka ebirimibwako ebirundibwa tebisobola kubeerawo nga tewali security kati kyova olaba nti nkubiriza abaganda n'abantu abakyali mu Buganda weewaawo wabaddewo ensobi ezikoleddwa ku nsayidi zombi wabula twandibadde twegatta okutumbula Musevenomics kubanga Uganda yawamu ensi ze twegomba abagenzeeko e Dubai abagenzeeko mu France abagenzeeko mu India ezo ensi zina tribes zaazo zina n'amadiini gaagaaza ag'enjawulo bwe tunaatandika okudda mu identity politics oyo musiraamu tajja kwesimbawo wano oyo musiraamu talina kyaŋŋamba oyo mukatuliki ali embizzi oyo munnalwanda batubbyeko ebyaffe tetugenda kukulaakulana ng'eggwanga lya Uganda kubanga kyabulyazaamaanyi okugamba nti Museveni apafominze bubi Amini yamusinga kyokka nga tugenda okulaba ku record ebyenfuna bya Uganda byasinga ggwa myaka gino era ne security y'eggwanga yasinga kwonooneka myaka gino n'obunkenke obwali myaka gino abaaliwo bagamba bwali bungi nnyo it's on record naye olwaleero oli ali ku social media oli ali wayimiridde ali ku CBS ali ku BBS yeeyambisa Buganda okumetta enziro Musevenomics n'olwekyo mbadde nsaba abakulembera Buganda abakulembera media zaayo era kyobola twebaza owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti agezezzaako nnyo era kyobola bamuvuma bangi balumbuye baani bamuvuma ne bannabyabufuzi yagoba abannabyabufuzi emmengo era kyova olaba nti operation wealth creation yatadde miliyoni 4 mu nkuuka era n'emmwanyi ezibadde zigabibwa mu mmwanyi terimba zaava mu operation wealth creation kati kirungi nnyo okuva mu kumetta enziro ne mu kunyoomagana ne twetegereza omusajja omukulu w'enkofiira Museveni kyategeeza mu Musevenomics ne tukulaakulanyiza wamu eggwanga lyaffe naddala nga tutumbula embeera z'abantu ba bulijjo n'obukuumi status Benz Mercedes digital content creators operation wealth creation salute